Ebya Daana Nabatanzi ne mukwano gwe Nampijja Florence inkomyewo mbyogereko omulundi ogusembayo. Naye nga bano ababiri bafaaki, Daana Nabatanzi ne mukwano gwe Nampijja Florence bafaaki. Bano basalawo kuwuddiisa bantu, baagala abantu basigala awo nga babasuubiriza oba bayina engeri gye bafunamu mu kino ekintu. Nange simanyi. Yenze Sheila Adita atanaba subscribinga ku YouTube channel yange buno obutambi bokuyitako jangu subscribinge okwate ku kade nga buli video yona gye ntekayo ekutuukako bulungi, commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga bwe buti. Tukomyewo olunaku olwaleero mu mboozi ya Daana Nabatanzi ne mukwano gwe Florence Nampijja. Bano abaana baali ba mukwano nnyo. Era tubalabye nga bavudde wala mu biseera byabwe byonna nga bakyali baana bato. Nga bazannyi ba bina Uganda. Era nga babizannyira ddala paka olunaku olwaleero. Ne lwakeera lumu bano ababiri ne batandika okwawukana. Ku kye twamanyako mu ŋŋambo nti ekyabaawula musajja ani Ahmed Lubowa. Era ne tuddamu ne tukiwulirako mbuba n'ekyabaawula omu mugagga ku munne. Ne tuddamu ne tubiwulira nti bano ekyabaawula omu awulira obujja ku munne. Ne tuddamu ne tubiwulira nti ebyabaawula nga bba abantu tebeeyagaliza. Ne tuddamu ne tukiwulira nti abo ababiri omu ku bo yayagala omusajja wa munne, omu ku bo ku munne n'alemesa munne omusajja n'ebintuntu ebirala ebizidde mu ttuluba eryo. Tukozeemu amawulire mangi, twogedde ku nsonga nga zino eno tuzitaddeyo, abantu bazirabye bazaagadde nabo bazongeddeyo. Naye kyentegedde olunaku olwaleero nti ebyo byonna bye tubadde twogera mwandibanga mulimu obutuufu obutonotono kamunga bubiri oba si ekyo byandibanga byonna bifu. Naye nze ku kye nazudde nti bano ababiri bakyali bati. Nkaddemu kye nazudde nti bano ababiri Nampijja Florence ne munne Daana Nabatanzi bakyali bati. Era ng'abo balayira tewali kintu na kimu kiri banyeenya. Tewali kintu na kimu kigenda baleetera kwawukana. Tewali muntu yenna agenda kwogera bigambo bigenda kuleetera bano babiri kutandika kuyomba, kutandika kwewalana, kutandika buteeyagaliza, kutandika buteebuuza, kutandika kwewalana, tekigenda kubaayo. Era nga bino omusajja yabaawula Ahmed Lubowa simanya bonna yabeebakako, simanya neyeebaka ku Daana Nabatanzi, simanya neyeebaka ku Nampijja, simanya nakola byonna bifu mubeere nga mukimanyi. Era mbu ebyo bye byagobesa Daana mu romantic byonna bifu. Daana Nabatanzi ayina emizannyo gy'azannya era nga giri ku TV ez'enjawulo era ng'azannyira ddala bulungi nnyo, ne Nampijja ayina gy'azannya. Ayinza okuba nga Daana Nabatanzi yayagala kukyusaamu, kisoboka, oba si ekyo nga yakola ekibiina ekikye, nakyo kisoboka. Daana Nabatanzi yavuddeyo ku mukutu gwe n'ateekayo ekifaananyi kya Nampijja Florence ng'amwagaliza amazaalibwa amalungi. Era bw'atyo n'amuyita kali akagambo baaba Nabatanzi baaba. Amuyita muganda we, baaba wange Nabatanzi. Daana Nabatanzi nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Era nga ku mazaalibwa ago amalungi yayogedde ebigambo bingi nnyo ebiwaana Nampijja Florence. Ne tugamba yiyi bano abantu abayawukana ate kivudde ku ki ono okuvaayo n'abeera nga akola olukalala lw'ebigambo bino byonna ng'ayagaliza munne amazaalibwa, n'amusuusuuta, n'amuwaana omuntu gwe yandibadde avumirira obuvumirizi, omuntu gwe yandibadde ayogerako ebibi. Bannange njagala mukkiriziganye nange omuntu eyali akozeeko ekibi tosobola kumwerabira obulamu bwe bwonna. Omuntu eyali akwogeddeko ebigambo nga bibi, eyali akulumiza, ne wooba gw'osonyiwa nnyo toyinza kumwerabira mu bulamu bwo. Era ng'omuntu oyo osobola omuwalana mpaka lw'oliva mu bulamu bw'ensi. Era ng'omuntu oyo obeera omujjukira. Newe kuba kweyisaako
tosobola kweyisaako n'otuuka okulaga abantu bonna nti ono muganda wange we twazirunda bwe tuludde mwagala era mwagaliza kino na kino na kino. Bannaye tekisoboka. Awo kyekyanjijidde muli ne ngamba twandibanga ffe twagala bano abantu beewalane, ffe tubakaka obuteeyagala naye nga bba abantu beeyagala. Gwali wano olowooza ki ku katambi kano? Twesisinkane mu comment section. Imbagala nnyo.